assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza jalla jalalu ekyatuwadde obuwangazi mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Shawwal. Bannaffe abamu bamalayo sittat, abamu tebannamalayo, abalala tebatandikangako, waliwo nabatabirowoozaako. Naye omuntu ali mu kiraasi yo mu levo yo gwe atudde wano alimu obujjumbize obw'enjawulo, n'omanya nti batugambye waliyo dalasa ekajjansi kaŋŋende mbeerewo, olina kubeera mu abo ababifaako, kubanga kiba kitegeeza nti olina kiraasi mwoli oba osobodde okumanya nti leero waliyo dalasa kaŋŋende nsomeko. Betusuubira abatajja kubifaako beyo bannaffe, tamanyi nakumanya nti darusu gyeri newe bebaddeyo yalabanga bagendayo batalina nnyo byakkola, olika batalina mirimu abo bajobless abo bagenda mu ebyo. Naye kati gwe omujjumbize wona batosibye sitati, olwo bali abatajjumbira bakole ki? Olaba boogenda okwegatta ku bali, oyagala kutandika kubanga onoonya luwenda lukugatta ku bali abatali serious, abatamanyi gye bava, abatamanyi gye balaga. Ffe tuli mu abo abamanyi gye bava ne gye balaga, nti wali akhira, waliyo minzaani, waliyo adhabu ne naimu, ebibonerezo n'ebyengera. Obudde bukyali leero 14 mwezi gwa Shawwal, amakya makulu okyasobola okutandikako sitatizo, wekyali ennaku endala kumpi weekends insha Allah, n'otambuza ennaku 6 n'otaviiramu awo. Ate abamu bwe basiba sitati n'agimalako nalowooza nti akoze nnyo, waliyo ennaku endala eza sunna. Bal abatusookawo asalafu salih b'omwezi ogwa Ramadhaani we gwakomanga nga bamanya nti okusiba kutandise. Ku lwaki? Anti ennaku eza sunna zo tezikoma. Monday, Thursday enjeru ebyo bitambula mwaka muki mulamba, tebirinayo yidi. Awo betugamba nti tuli ku nkola yaabwe basalafu, gwe kikugambisa nti oli musalafu oba oli ku nkola y'abasalafu, bye bintu ng'ebyo tebaabigwanga. Era ffe tugojja okubanga gwosoose mu basalafu okuba nti ogw'ebintu ebyo. Okusiba kwa Ramadhaani we kukoma ng'omanya nti ate oluggi lw'okusiba lugguddwa, kubanga kwo kuli kutambula emyezi 11 tekuyimirira. Ate Monday ne Thursday zo zikoma okujja buli wiiki, ate enjeru buli mwezi zikoma okujja. Ntegadde kusooka kujjukiza embeera efaanagana bwete. Ekyokubiri, okumalirira. Sheikh Bahiga kyabadde ayogerako, determination, aniya kyekisumuluzo kya buli kintu. Era obuzibu ebinsinga okubanga bitulemesa okubako kyetukola mu ibadaati zaffe byo zonna kumalirira. Kalumanyo ali wano mu mutima wano kugamba nti sisobola. Nosanga omuvubuka talina juzu n'emu ya Qur'ani naye abadde mu dalasa emyaka wadde juzu egi tasobola kugisoma mu mutwe, just juzu amma, naye kiki yalaba nti kisoboka ekyo. Buli wogamba mu mutima nti tekisoboka era kiba tekisoboka. Naye bw'ogamba nti nsobola biidhnillah n'oteekawo empenda kisoboka. Kalumanywera ali wano kasitugamba nti sisobola, tolisobola. Eyo enniya gy'olaba, enniya esiguukulula n'ensozi ne luva mu kifo ne ludda wali, togizanyirangako, nzibu nnyo. Enniya ekuweesa empeera nga ye tokoze mulimu, okulaga nti tezaaga. Allah nakuwa empeera naye nga ibaada eyo togikutte nako, ofunye obuzibu ntagikola, naye olw'obumalirivu wadde olina ku byo n'ofuna empeera. Era nga bwe kiri nti enniya esobola okufunyisa ezambi nga ye tokoze ezambi, naye lwa nniya olw'obumalirivu wadde olina n'ofuna ezambi. Era nga bolaba nti enniya yeyawula wakati wa emirimu egya sunna n'egya farada. Kati waliwo abantu abasiba ennaku zino ng'ali mukuliwa zamuyitako, omwawulira ku kino wa sitati nniya, kubanga byonna bifaanagana.
siga nti asiba sunna yo basobola okunywa ku tuzzi era bonna bakola kyekimu naye kyawula wano ne wali nti guno nali ku faradha nali ku sunna anniya eyo tesaaga nkulu nnyo era etulemesa bingi nga wetaddemu obunafu ate nekuletera okuba nti oba w'amaanyi nga otaddemu obumalirivu. Sheikh ono omukozi wa da'awa ava mu ggwanga lya Saudi Arabia ndi takyakulabirako okulaga enniya agenda kukola da'awa muzimu ku nsi z'abaddugavu eyo wansi mu bibira bavuga emmoroka eyingira ekibira luguudo lwa ttaka enfuufu omusenyu alwadde essenyiga tebabimanyiira nga bwemanyi abawarabu baffe luguudo ebinnya bingi bimukubya alwadde omutwe alwadde omusujja tanatuka gyalaga yalwadde edda bali eyo mu luguudo basanze akagga muuka erina kuyita ku nkoma ya balansinga etya kugiyisa ku nkoma ati eguddeyo. Sheikh ono bwe yatunulira okubonaabona kwabonyeebonye nako naga nkiteeka nze Allah ajja kumpejjana nga mbonyeebonye bano baali nabo abaddugavu tekuli yalwadde n'ogu kubanga ze embeera zaffe tubeera mu nfuufu nababuuza kati ki ekiddako tulina okusitulayo emmotoka eno edde ku luguudo tugende yo olugendo lutuusewa nti ekitundutundu ekibulayo kyekinene ku kyetwakamala nasoma wedduwanga 30 awo ne batetenkanya emmuuka neevayo nedda ku luguudo nekuba omupiira negwabya yeri amanyi bagenda neyabya omupiira ne baddamu ne batuula buli kizibu kyonna kyomanyi emmotoka kyezaala yakizaala taddeko omupiira bavuga nefa neyayongera okukakasa nti mbutuufu kuno okubonaabona kwendi kubasuze mu bibira eno gyetusuze mu bibira eno walina agasolo agakambwe jananjimi Allah ajja kumpejjana. Oluvannyuma ennyo ne batuka ku kaalo gye baali balaga ekyamujja enviri ku mutwe ku kaalo gye balaga yabuuza banne tugenda kusulawa nemuga ennyumba toziraba nga tewali nnyumba nemujja ayinza kusulamu n'atalwala anti busiisira tekuli nzigi nabamuga nti ezo zonna tujja kufunako emu kwe tusula ezo zonna zolengera ku kyalo. Bano no baali nabo bagumu bazibu kubanga bo tewali kipya ye yalaba ebiki kaakati wulira embaga aba atambula ku kyalo nalaba omuwala omuzungu nabuuza ono ate oyo omuwala omweru nterenga omuzungu nti eyo omu ava Europe akola kyeno yajja kusomesa Jesus agenda myezi 8 asula nabaawo n'abayimbisa ne bakuba mu ngalo ne bayimba Jesus yamulabira bali bava kusenyanku nga yetise ekinywa kyenku namugamba nti ogambye eki nti oyo yava Europe najja wano asulaawo abayimbisa Jesus buli kanaku n'abasomesa n'abayigiriza ne bakuba mu ngalo ne bakuba engoma n'ategeera nti agenda mu muliro Allah tagenda muwajjana. Sheikh bwatu bwe kyajja mu bwongo naga nti omwana omuwala omuto bwati myaka nga 25 yandibadde abeerawo okuvuga mmoroka kugenda mu restaurant za bbeeyi kulya mmere kunyumya na mikwano ali eno mu kibira gy'asula nti ali ku ddaawa ng'ate n'eddawa gyaliko yennyininyini ya bulimba. Sheikh yali azze okumala wiiki yagamba nze siiva wano ng'oyo tanadda waabwe kansomesa abasiraamu yali alwadde omutwe gwawona yali alwadde essenyiga yawona ng'amaze okutegeera amawulire g'oli omuwala yalina omusujja yali eyetamiddwa buli kimu ng'embeera emutamye yamanya nti obwedda ndi ku katemba oli ali ku kifu naye mumalirivu alina enniya nze ndi ku kituufu niye obwedde byetusanze muku byonna byantiisizatiisiza dda naga nti kati bisimillah bandagire akayumba kange kasisa mwe naasulanga oyo omuwala walidde ewaabwe e Europe ndiddayo ewaffe ebuwarabu siva wano kubanga nze ndi ku kituufu nina Quran naye byabali byakutetenkanya n'akyusa enniya nakkalira era enniya gye yaleeta nti oli alimala kudda waabwe nendyoka nsembula ekigero banne bana baali bamuwerekedde abaddugavu oyo munaavaawo ne mugenda eyo wansi eyo koma nsimbi nga mugenda eyo wansi bamulekayo bwanga nti fetukoyo ekyalo tuddayo mu kibuga aga mugende nze siva wano
muba mugenda mugende nze niye yange gye naleeta ndala oli bwaliseetula ekigere navaawo nadda nange ndivaawo egyo bayite niya ekyusa programu zonna nezikyusa nezizza eri eti abe baagala omuwuliza gyali teri netiwaaka yabivaako byonna naye bwe yadde ewaabwe n'abanyumiza ekirungi yali mukozi wa ddawa lukulwe nga kyakola akimanyi era nga ye buli kifaananyi ekijja bwe kiti mu bangu asobola kubaako kyafuna ekyokuyiga kwe kubategeeza nti tuli mu esi tuvugira mu esi tusula mu nnyumba za bbeeyi bali abasajja aba Europe wadde kibaliko si kituufu naye bamalirivu mu kusaasanya ddaawa yaabwe. Lwaki ndeese ekiso eno Sheikh Muhammad al-Arifi yaginyumya muzimu ku misomo gye muno ebyokuyiga bingi naye kyenjagaddemu enniya ekufuula nti oli mulwadde nga toli nobeerawo wonna nga teweetegeera naye lwakiki ate nekuddira nga badde omulwadde nekufuula omuki kale nno yakwegendereza era ogigendangako mpola ate enkulu. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero mu ddakiika mukama wange zampadde al ilm kyebayitaani yirimu. Tumaze ebbanga ddene nga tusoma yirimu eno ddala seruddemu abantu bangi kijja kuba kya bulyaza amaanya ng'omaze mu ddalasa eno emyaka naye nga tasobola kusomesa n'oba ogenze eri ewaffe eryantonde baada dhuhuri awo nga tasobola kukwata eddakiika 25 nga tolinayo topiki n'emu gyoyinza kufunzafunza n'ogiyiikiriza eddakiika 25 15 n'ogisomesa abasiraamu b'omukyalo baba bulyaza amaanya ate gwe kennyini goba weryaza amaanya bw'omala okweryaza amaanya n'olyaza amaanya ate umma. Era kijja kuddayo ku nniya wajja okutula mu ddalusu eno ng'olina nniya ki kubeerawo okutenda basomesa obulungi kubeerawo bakumanye nti obaamu mu ddalasa oba kuyiga na kuyigiriza kubanga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam nti innamal a'malu binniyat emirimu gigenda nakumalirira wa innama likulli mri'i ma nawa gwe kyomalirira mu nniyayo Allah kyakuwa. Kabaka Mogo otudde mu ddalasa n'emyaka yonna gyetambula kubanga mulimu feesi zetumanyi nga eva bonna mba mulaze abaawo oba wala batya kulukula atuuse aye tayinza kugamba nti ntwalaako nokulaba amuyitawo agamba salamu aleikum alaikum natambula nagenda omusanga ali eri nayebuuza atuuse ati eno kapikipiki ka bbeeyi. Kakati yirimu yaffe gye tusoma erina obubaate bubiri erina obubaate bumeka akabaate kyeki ebizibu mutawaana erina obubaate bubiri naye ate nga obuzibu bwerina bwo bulungi gyoli gwe. Akabaate akasooka kekaluwa obuzibu obusookera ddala mu yirimu singa bukyenkya Allah n'akusaasira n'ojja okukombako ku ladhatul ilm obuwomerevu bwa yirimu n'ojja obukombako bwoti oba owedde kubanga eyo gyolaba ewomerera eringa mubisi gwa njuki. Allah najja kugezesa n'okombako ku bwomerevu bwayo bwe papa eyinza n'okutunza ekibanja ne buli kolina buli nnyumba n'okatunda ofune yirimu kubanga ewomerera nnyo era kogikombako n'ofuna obwomerevu bwayo obuwangazi obusigadde bwonna oyinza okulabikira mu yirimu. Abo bosomako mu bitabo ba Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad, Imamu Abu Hanifa, Bukhari, Muslimu, Abi Dawuda, Tirmidhi, Nasa, Ibn Majah, menyani ndekani abo bakomba ku bwomerevu bwayo kyovola nakati ensi tegenda kubeerabira kasita bakimanya nti ewomerera khalas ne badda ku yirimu eyo mpo munzibu byonna byolina akapikipiki oyinza okatunda ogyemu sente zigula ebitabo akapikipiki akapoloti oyinza okateekayo
shekhe waffe omugenzi shekhe Abdul Karim Sentamu Allah musasire byamusobako yafa tazimbye taguze wadde poloti nemu wadde 15 wadde zimba akaziga akakiyi akayiwa sayidi emu ebitabo nga nenga esente zonna ziyafuna nga bitabo nga singa bayagala kusenguka ona kuleta box board eno gyebayita fuso box board asobola ebitabo byokka okubiteekamu omusengule nga biri mu miliyonizi kubanga ye yagezesebwa n'ekigezo ky'okukomba ku mubisi gwayirimu n'awulira bwe guwoomerera khalas n'ayitaawo bwe buzibu bwerina ate nga ke kalungi akagirimu ebbanga lyomala nga tonnakomba ku buwumirivu bwayo olaba birabaawo sanga omusajja atudde ali awo asoma nakani oba ali ku kyono alekatena nnyo bitali bizi gweokimanyi nti abasajja tulina abantu asoma irimu just nga asoma busomi talina bibuuzo ekiro n'omusanga alinye mu baafu y'amazzi ekiro mu ntebe ye wasomera waliwo ebbaafu mbeeramu mazzi kati otulo twatandisa omutwala n'alinyamu ati otulo tubule n'omubuuza nti olina ebibuuzo nti kubanga ekimanyikiddwa kuba n'ebibuuzo ate era si bonna bamu na bamu bebatera okulinnya mu mazzi asobole okusoma aleme kwebaka naye abakombye ku bwomerivu bwayo atekawo ebbaafu nalinnyamu yirimu gyolaba ewoomerera abamu ku bamanya ab'amaanyi ennyo aba umeeno yabalemesa n'okuwasa abakyala abamu ku bamanya ab'amaanyi ennyo umeeno kwe yeesiganya bataawasa bakyala olwayirimu al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah tewasa ku mukyala yabyerabira nga n'obudde tebuliiwo alina hadith gyanoonya waliwo eno waliwo eri waliwo mawudhu gyagala okumaliriza nga tajjukira ku myaka 6 n'okusoba kwe yafiira n'olunaku n'olumu teyayogerezaako kubanga lwaki Bukhari obumu ku buzibu yafuna ekiwomereza kyayirimu yakikumbako akyali mu myaka gya wansi amakulu bwe yagenda okuvubukamu bw'ati ebirowoozo byandibadde bigendera ku byabakyala balowoozeeko nga amaze okufa ebirowoozo ategedde wali obuwoomu tusaba Allah tuwe ekiwomereza kyayirimu era kekiri kutuukako ojja kulaba nga byonna programu zonna ogenda zikyusa toyinza sigala kyekimu obudde oba okyobulina obwo bwokutula ku kafoomu ku dduuka munyumye n'emipiira n'abavubuka bali awo nga buliriddawo era oyitako bayite ng'ogenda ng'obuganyirwamu mu bitabo byo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah naye yafa alina emyaka 6 n'okusoba teyawasa ku mukyalo obuwangaazi bwe bwonna y'omu ku umma kwe yeesigamye ava mu Damascus Syria 661 bamuzalira hijiriya teyawasa ku mukyalo n'olunaku n'olwo yirimu ekiwoomeze kyamusika neyeerabira n'abeeraawo ng'alaba ali bize ng'alaba ne waleeta omukyala ajja kumulyaza amaanyi talina budde bwe nenawawi bamuta Yahya ibn Sharaf an-Nawawi naye naye yava Damascus awandika Arba'una Nawawi sharaha Muslim n'ebitabo birala naye teyawasa ku mukyala yafa alina emyaka 45 rahimahumullah jamia ndesi ebyokulabirako ebyo ekiwoomereze kyayirimu kyabatwala nekibasika ate ekiwoomereze kyekikoma okukusika ate byonna bibadde ogenda okunoonya mu duniya eno byonna biriyo mu muirimu yarfa'u Allahu alladhina utul ilma yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Hujurat ay surati Mujadila kubanga byabagala okunoonya hunsi kyekitiibwa si bwe kiri bw'osoma irimu Allah akikuwa akusitula eddala kyeyagala okunoonya mu nsi yemaali waliwo emaali esinga yirimu waliwo ekyobugagga ekisinga yirimu
bahaji bakwata abaana baffe n'abatwala ku kasomero mbula okuba kabbeeyi alabye bizimbe ne tails kalabika bulungi compound balina zivaani ezisomba abaana ebyokulya fruits weziri ye nalowooza nti ebyo byebyebeeyi kati olwokuba essomero eryaffe eririmu Quran lya nfuufu ne compound mbi n'amadirisa temuli mu bisenge ye nalowooza nti eryo bbi natamanya nti waliyo ekyobugagga ekyekiriwa Quran al-Karim natamanya nti waliyo ekyaki mu nfuufu omwo muli ate ekyobugagga anti amasomero gaffe ogamanya agasinga okuba amalungi mu ddiini tegatera kulabika bulungi mu structure otuuka n'oga nti bano bali ku ki ya rabbi sente zitutobawa baziteekawo amasomero gaffe ag'obusiraamu gonna galina characters ezimu zonna zefaanagana temuba madirisa compound teba nsaawe ebisenge tebabisiga langi tekuba pulasita okujjako agendaku zina matonotono naye mubaamu ekyebbeeyi bw'oba otambula safaari ng'ogenda safaari muyita ku masomero otunuliranga agabali n'otunulira n'agaffe okuba kakagambo islamic akapande kennyini kaba kaguba nga kagala nakugwa akaffe tebakaddaabiriza kasiga ku langi badde mubakasibe kanywere compound omuddo bwe guti naye eryabali sibe liba naye eryaffe liba lya bbeeyi kubanga mulimu ekyebbeeyi al-Quran al-Karim tulifena obuwomerevu bwa irimu kekamu ku kabaata akali ku irimu kasita obukombako waliwo bingi byoyinza okuvaako ne bakusana baga no basahaba yabaaki ya rabbi ye nga amanye ekizibu kyaliko kyeyatuukako ebitakyabiraba ngaabatusookawo abalongoofu ensonga endala gyetenza kubuusa maaso eyo irimu gyolaba erina obuzibu obulala bwe kakutanda n'otandika okugisoma nobanga agitegeera oba owedde kubanga lwosomamu kubo nobanga agitegeera weeyongera kakasa bunafu bwo mu irimu ensonga eyokubiri bwe kakutanda notandika okubanga agisomasomako bwoti obeeko nga ate asenvula nga agitegeera weeyongera kakasa nti togimanyi era gwe gwolabanga ow'amaanyi mu irimu yayinza okukubuulira obunafu bwaliko mu irimu era nga ekyo kyennyini ye kennyini yasooka okikakasa nga irimu yekimulaga ku lwaki ki ekireeta ekyo irimu yaffe ey'obuisiraamu bwogenda ogisoma waliwo tayimu weetuuka ng'oyagala kuba nti ensonga gy'oba okutte eba topiki oba oyala okugimanya akawonvo n'akagga n'ebibuuzo byonna ebiyinza okujja muyo ng'omanyi okubiddamu awo ozuulira nti kyonna kyewasomye ojja kukweyogera ku akiika bagende bakusima ekibuuzo mu akiika mwennyini kikuleme ogaa nti kati mmanyi wakoze research ku akiika n'ogisoma n'ogyetoloola niye omwana wa myaka 13 awakubuuza ekibuuzo nekikusiba kati olaba sheekh ono bwagendanga maaso mu kusoma gyakomye okakaza nti tamanyi kekabaata akalala kerina gyokomye okugisoma gyokoma okukakasa obunafu bwo muyo katugende nti wadde otuuse mu bitundu nga 20 ku buli 100 oba okakasa nti tomanyi ate kakula n'otuuka mu bitundu 40 ku buli 100 weeyongera ate kudda wansi oga nti ate kati sina kyemanyidde ddala era kyolaffe abatalina kyebamanyi ffe tweteekateekawo awo nze ndi kakati ndi wakabi nze ndi wamanyi mulimu lwaki temumpita sheekh nsote okwogera amanya gaye nga tekuliko sheekh bwe twali tusoma waliyo gwe ne batukuba emigabo walimu ng'omanya tannaba kubitegeera byasoma singa n'abitegeera byasoma tayinza kukiza n'olunaku n'olumu muyite sheekhe aganza amanya gange nze gundi ne gundi ne gundi toddangamu kimpita ng'omanya nti oyo ate nno ali kaleko neffe ab'ekibogwe bw'omuyita amanya ge tatunulayo paka ogaa sheekhe gundi wangi niye obwedde oyita amannya gayaga nti baleka bayita mulala waliwo anfaananya amannya wano kyobalaba ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyali mulamu walinga tokkirizibwa kweyita abu qasim tata kasim nga tokkirizibwa kubanga lyali linnya lye
nga singa oba wooli ne bajja bakuyita banno nga nabbi ayinza okuyitaba sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe nga akyali mulamu nga tewali omwami akkirizibwa kweyita taata Kasimu wadde mu baana bo mulimu Kasimu. Basahaba basalawo nagamba nti kakati aba Kasimu tukireke kibeere kyani. Kyabawo ko omulundi gumu omusajja n'ayita aba Kasimu nabbi n'ayitaba nze sitegeeza ggwe kitegeeza oli nga tekijja mu kitiibwa nabbi kyalina kumutandika mumukyankalanya otyo. Nga bo ne bagamba nti tere oba olina abaana bo nga ye Kasimu teweeyita weetume abalala weetume taata Zainabu kubanga kino kimukyankalanya ye nga ye takitaddeeko buzibu ye nga Yesu sallallahu alaihi wasallam naye bo ne bagamba nti ekyo kireke kitiibwa kya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam. Naye mu bimu ku irimu byerina gy'okumya okugisoma gy'okumya okuzuula obunafu bwo ate era ng'obunafu buba butuufu kuba buli mawdu gyonna gy'omanyi buli topiki gy'omanyi olina okugisoma. Esookera ddala topiki emu olina ogisoma mu bitabo nga 20 okuba omugazi muyo. Topiki egi hadithi emu bweti emu katugambe nti enswera nga egudde mu kyombo idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum singa enswera egwanga mu kyokunywa ky'omu kummwe falyagmisaha aginyiikiremu ddala. Hadithi eyo emu bweti ekitone nnyo olina ogisomako mu bitabo nga 20. Lwaki? Waliwo ebitabo ebyawandiikwa mu myaka 10 emabega. Oyo yawandika ekitabo ekyo emyaka 10 emabega bwe yali annyonnyola hadithi eyo ebyokulabirako bye yaleeta omulembe guno ebimu tebiriiwo. Kakati agisomyeko mu kitabo ekyo tukebe nti asomye mu kitabo kya Imaam Ahmed Sulaiman rahimahullah mu Iraq. Ye bwe yali annyonnyola hadithi ebigo byakozesa n'ebyokulabirako mu Iraq ebyaliwo mu kaseera ako tajja kufaanagana n'agisomyeko nga Sheikh Ibn Baz rahimahullah eyafa juzi 1999 nga yaginnyonnyola kubanga ono wala 1999 ebyokulabirako bye yaleeta oyinza okubirabako kati. Ekifaananyi kifunye kakati ono wanaagatta baseeka nga 20 bonna nga bannyonnyola hadithi eyo agenda okuyimirira wano ku muzindaalo aba mugazi bulungi era aba muzito naffe abamuyigako twanguyirwa okusinga okujja wano nakwata omuzindaalo nga ye kenyini nti yabitegedde kati ffe tunabitegeera tutya nga ye kenyini abitugamba nti yabitegedde. Hadithi egyo ebitabo 10 olundi ate oyo nga tumusonyiye kale egendera awo mpola mpola. Kambuyo ekyokulabirako mu hadithi egamba inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay, Allah yalaalika ku buli kintu kyonna okiyisa obulungi. Marubawuna nawe mweri Allah yalaalika buli kintu kyonna okiyisa ki fa idha qataltum fa ahsinu al qitla, bwobosse oba musotanga ogwo gute bulungi si gukuba ate nogulekamu obulamu ate negwenyola ate noddako wabbali nogulengera gwenyola nodda nokubako katono oti noddayo eri kuba gufe lumu gulime kulumwa. Wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, ne bwoba osaze kisolo kisale bulungi nga kirwisawo kulumwa. Kakati Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bwe yali annyonnyola hadithi eyo ebyokulabirako bye yaleeta ebyali waabwe mu Syria mu Damascus ate Ibn Baz sibya ye Ibn Baz yagamba n'okutta emmese n'amasanda si kirungi. Kati yabata kutuuse ne Ibn Taymiyyah yakikoonako kubanga tebyaliwo n'agamba nti lwaki kubanga emmese egwa mu masanda erwana egwende kati gyekomya okulwana gyegakoma oginyweza nefe enkalamata obukoowu enjala okubonaabona buli kyonna kiba kuyo. Era ye Sheikh Ibn Baz mufti wa Saudi Arabia yafa agaana okukwasa amasanda emmese era yaga nti oba n'okwasa amasanda emmese omugogo gubeeraawo egwako gyokutta egwako gyokola ki so si nti tugenda mu safari kusulayo katugenge nga tuteeza amasanda gaffe wano tugende
kubanga yo terekerawo okulwana ate bagakola gyekomye okulwana gye bakomye kola ki n'ekibadde kinala kugwa mu masanda ekitundu nga nakyo kigwamu nga bakwata nakyo n'olubuto nga nolugwamu nga nolubakwata kati asome ku hadithi eyo ng'asome ku Sheikh Isa ibn Taymiya eriyo yekka abutajja kutuuka bulungi muyizi ono kati bwogenda obigatta ngoga nti oli mumanyi gwe irimu ogimanyi buli hadithi emu bakwetaza ebitabo 10 ameka bisomeka ng'olina okunoonya muwogo w'abaana ne Land Road azaagala ezize abaana baagala ekyokulya ne Land Road yagala ekiki yirimu si yakusaaga gyokomye okugisoma gyokomye okukka wansi yo kennyini yeyongera okukulaga tulina kiwankozeeko kubanga otulamu awo katono otunulira topiki zotannakwatako nga nsufu obungi ate ezimu ozimanyiko butonotono yalo gimanya yonna details zaayo zonna ogisimogolo ogiteeka awo era kyova olaba abatusookawo asalafu saleh abalongoofu abatusookawo bo batakhasasanga mu field zimu bwaba kutte irimu ya hadithi ng'ayitawo mu hadithi ng'ayokya ng'agenda aga nti kanfaafagane ne department ya hadithi oba kutte tafsiri al-Qur'an ngaga nti kaŋŋonze wano sijja kugisobola kugyekubako kifuba nze kaŋŋonze wano ng'ayitaawo oba fiqhi kati kankube department eno ngigonze kubanga ebintu bigazi naava wuddi natuuka ddi gyendaga tuli fena era ogenda okutunula bwoti nti bwagamba nti Bukhari ngomanya hadithi Ibn Kathiri ndimanya tafsiri yali muvunuzi waayo eri mu tafsiri tuli fena sibwe guliyera baba tusoka balongoofu bagitegera irimu obuzibu bwayo ng'afuna department gyanyweza naga kansikule neegonde yenna alijjira munankani ena alingwako gyokomya okutunulira ennyo ebitabo mu irimu ng'otegedde obuzibu bw'olina ne bana abakwigako gye bakoma okwanguyirwa omuyivu omu yagaa nti irimu eneringa pipa y'amazzi singa bakuwa ekidomola lita 2 yaga agenda ku pipa osinemu amazzi lita 2 ekidomola ekyo kijjuza okireete naye nga mu pipa bakusindika mulimu lita 2 gennyini ate muno ne bamuwa ekidomola lita 2 ne bamusindika ku pipa ng'ejjudde epipa kwagenda okusena ejjudde agala ku lita 2 kumwe nani amenyeka ono asena lita 2 nga mulimu 2 gennyini kimwetagisa n'okusitulamu epipa eno n'agiwunzika ayiwe mu jjaaga alyoka ayiwe mu kidomola ono akutama n'okutama agira bugizi bw'ati omusomesa buli wajja wano ng'agaziye fe abamusenako twanguyirwa kubanga aba alina liita nnyingi fe twagalako 2 gokka ekifaananyi okifunye aba alina liita ejjudde pipa ye bejjudde gwe yakusenako liita ago naye bwajja nga ye kennyini alina liita 2 ate naffe ge twagala omusenako era tuvaawo situbitegedde tuvaawo situkoze eki kandi bwe twogera bwe tutyo abamu balowooleza nnyo mu bano banasoma Saudi Arabia nasoma Misiri nasoma Pakisitaani ffe mu irimu tetutunuulira nti oyo waawa byolina wano ebikweyimirira byolina wa mu mutwe byebikweyimirira so oyali oweewoyo nti owe Pakisitaani nti aha otumaze kati byolina wano kyekikweyimirira bunyiikivu bwo okwerekereza otulo okwerekereza ebiseera ebyemirembe n'obijjawo noga nti kansomemu irimu bw'oba osazeewo okusoma ilmu sooka okiteeke mu mutima tikati nsozeewo okusoma kiki era bwe okiteeka mu mutima waliwo ekigenda okuleeta bikyuke mu buwangaazi bwo oyagala toyagala bijja kyuka byokka automatically naye obuzibu bwe tulina tunakakasa bulungi oba oli musomi waayo oba toli ate oluusi n'olaga nga omusomi waayo ate oluusi n'ogayaala kubanga omusomi wa irimu
kyasooka okuganyirwamu bye biseera bye. Ebiseera byonna ebiri free abijjawo. Nti musomi wa irimu tebali awo banywa mipiira, batudde awo bavubuka banywa n'emipiira ne politics ne economy nga bwe yagudde, kubanga ye buli kadde kaafuna alina okukaganyirwamu. Omusomi wa irimu ne waba n'atambula butambuzi, obudde bwagenda otula mu takisi, traffic jam, nva wano kajjansi mu kazikwata nnyawo, aba n'ekitabo kye. Era omusomi wa irimu eva atambula n'ebitabo bibiri n'ekkalaamu, oba ddalasa gye eriba teriiyo, aba n'ekitabo kye ekiwandiikwamu n'ekitabo kye kyasomamu. Singa abavugize bakyamye okusala dhuhuri awo waliwo bebasomesasomesa nga n'otinga, ate atudde mu takisi jamu mungi moka tezitambula nga gye ekiri kyasomamu. Buli kadde we kali oba agenze mu banka namugamba nti haji kiki tuwemu eddakiika nga 10 tulaawo ogere tulinamu eddakiika nga 10 nga gye ekitabo kye ngakola ki. So si kwetegereza abawala bali mu banka ani asingako obulungi alabika oli munyarwanda oli, natandika okwawula amawanga, yamanya nti kati oyo mukonjo oli munyarwanda. Otegeddwa nti mukonjo tya nti mumpi, nti oyo musomi wa irimu. Tusaba Allah tabaraka wa taala tuteeke mu basomi baayo, ate bwe tumala ogisoma tugisomese, kubanga situtandika okugisoma oba olina okusomesa esobole okunywera. Bw'ona osoma obusomi ng'osoma busomi alusomesa ojja gisangamu era ate akabaata akalala. Byonna bye twagala ku duniya muno, ekitiibwa n'emmaali biri mu irimu. Osanga omusajja nga mugagga alina ekyalo kiramba kike, Allah yamuwa obugagga, naye nti ate agenda kwesimbawo kuba mmeeya, anoonya kitiibwa. Nagenda mu kampeyini ne bamuvuma ne bamulangira bino ne biri, tokala twakitatula n'alya ku ziri. Omwana Adamu gy'ava yenkana ayagala ekitiibwa, naye obanga oyagala ekitiibwa mu nsi muno kiri mu irimu omwo. Y'ensonga lwaki nakati Bukhari akyali wa kitiibwa, kubanga bw'ogenda mu nsi ez'obusiraamu osanga ne streets ezimu nga bazita Bukhari road. Abamu kyekibamenya agenda okuva ave mu nsi wabeewo street gye batuuma Apollo Kagwa street road, ayagala asigaze erinnya lye nga lyogerwako. Ne byonna byoyagala biri muki? Bo bali bwe bakumba ku bwomerevu bwayo ne basalawo bagisome bagiteeke mu nkola, byonna bye baali baagala nakati babifuna. Nakati ebitabo byabwe bikyali mu butale bitundwa, tebigenda kuggwamu. Si bwe bugagga Bukhari ekitabo mwe kiri 300 bakitunda, Muslimu Sahih Muslimu mwe eri bagitunda 27. Sunani Abi Dauda, Sunani Tirmidhi, yonna bakola ki? Bali banyiriro byafadda, ekitiibwa kikyaliwo n'obugagga bukyakola ki? Bukhari nga tulina 30 ogigulayo, naye gwe 30 aga Uganda gwetaga kusaaga fizi z'abaana nga 3 tamu namba, naye kitabo eki obusi bugagga, naye nga ye yakola ki? Yasoma busomi irimu, yamanya nti benjagala byonna bitiibwa bugagga biki byonna biri mu irimu muno. Ekitiibwa kyekimu ku bintu Allah byateeka ewalala, naffe tubinoonyeza walala. Ekitiibwa kiri mu taati llahi tabaraka wa taala, kugondera Allah wa ibadatihi na kumusinza, si kya mundu nga bano bwe tulaba mundu zivuddeyo mwoka zikaaba oyo mumwe ekitiibwa gwe tutwala oyo gwe tutwala mumwe ekitiibwa muveeyo. Mundu zitunudde mu bbanga kifuba omweno kimumwa kifuba, ebyayirimu tekiba kya kifuba. Gw'osoma busomi irimuyo ng'ossa mu nkola amateeka ga Allahu tabaraka wa taala nga weetuulira wali mu kasonda, bano bajja kikuwa baagala tebaagala, oba bakkiriza oba tebakkiriza, balina kikuwa buki buwi. Byonna byetunoonya biri omwo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mu bimu ku bigambo byayogera ebya amagezi ennyo, ng'alaga nti omuzadde yandibadde asomesa omwana w'eddiini, kubanga omwana we bw'omusomesa eddiini, ekitiibwa obugagga bye bijja okumunoonya. Naye buli otamusomesa ddiini n'omutwala mu bikoozo, ebyo bikoozo ataggwa,
obulamu bwe bwonna bugenda kuggwawo ng'anoonya kitiibwa na maali ayiga we biri. Omwana wo buli otamusomesa ddiini we omuzaalidde ebizibu, kubanga obuwangaazi bwanamala okusajjakula oba afuuse mukazi mukulu, obuwangaazi bwe bwonna buggwawo, anoonya maali, anoonya kitiibwa. Naye ate ono ye ebbanga lyamala nga omusomeseza eddiini, bino bye bijja bimunoonya mu mugongo, bimuvaako mabega, kubanga irimu yennyini gyasomye maali, irimu yennyini gyasomye kitiibwa. Ate si bye twagala ku nsi kuno, irimu yennyini gyasomye yennyini mirembe, kubanga twagala nnyo emirembe. Omusajja ayagala nnyo afune omukazi omulungi amuwe emiki emirembe, azimbe ennyumba nga nnene erimu buli kafankunaye self contained, afune emiki mirembe, agule mu kifo ekirungi ewatali nnyo siraamuzi. Oli yagamba mbu yali avuna luzungu, oba baali balokole endowooza, mbu yali asula mu siraamu area, mbu yali asula mu kifo ky'abasiraamu. Oli yayogera mu luzungu mbu oli yali asula mu siraamu area, n'addamu mbu ategeeza yali asula mu kifo ky'abasiraamu. Omugotteko omwami yenna oba omuntu yenna ayagala okugula ekifo ennyumba wanaagizimba tayagala wali mugotteko, afune emiki. Naye emirembe gyonna gyonna taatillahi tabaraka wataala, kugonderani ate okugondera Allah tabaraka wataala ilmu, kusoma. Onoogonda byotamanyi, ibada zonokola nga tozisomye tozimanyi. Kugondera Allah tabaraka wataala emirembe gyonna. Osanga bavuka batudde bakuba matatu, balowooza bambi mwe muli emirembe matatu, tukutule wano, mutule ne bakyanga ne bagaba ne basumula ludo, tobanenya balowooza mulimu emiki. Emirembe tegiriimu era tegiribaamu. Muhammad al-Arifi yonku wa masheekhe be tulinawo kati mu Saudi Arabia, abasomesa abalungi ddala botandisanye kusubwa singa omanyi okuwulira ku Luwarabu. Ayina ebyafaayo byanyumya ebyewunyisa ennyo. Ayina kisasu nyingi zayogera, yayagala omuntu okufuna emirembe. Abantu bangi basuubira emirembe mu bintu bingi, mwe basuubira emirembe, naye ng'emirembe gyonna taatillah, kugonderana. Kulwaki omubiri gwo guno bode, omwoyo gw'amaaso, emikono byonna byatondebwa kugondera Allah na kumusinza. Ekintu kyonna kifunamu emirembe ng'okikozesezza kye baakitondera. Bw'okwata ekkalaamu n'ogamba nti gy'ogenda okuliisa emmere, ofunamu emirembe. Kulwaki baagitonda kukola ki? Kati fooko gy'oteeka mu kigere wansi ebeera engatto, oyinza ogisanga mu bwangu. Omubiri gwo ekituleetera okubonaabona n'okuwula emirembe mu nsi muno, tugukozesa byetagutondera. Bagutondera taatillahi. Kati Sheikh agamba nti omu ku bakozi ba ddaawa bakwano be yagenda yalwala obulwadde nga balina omulongoosa e Saudi Arabia, ne bamulifaalinga London. Teddwaliro ejja okukolako likujjanjabi bulungi, genda London. N'agendayo. Ddwaliro abadipolomaati yabagagga bokka bayivu, bagagga bavundu. Naye agamba nti bwe bamutuusa mu karumu bagenda omukolerako, omusawo yasooka okujja gy'ali n'amutuwako bw'ati, n'amugamba nti oli musiraamu? N'agamba nti alhamdulillah ndi musiraamu. Ayogera Lungereza. N'amugamba ng'olabika emirembe. Nze sirina mirembe, niwasala amagezi ky'okufuna emirembe. Yatunulako mutunule, kirevu kye, kanzu ye, kitambala kye, nga bw'omanyi Abawarabu bwe baboobera yenna n'ebika ebikaati yenna. N'amugamba nze sirina mirembe, naye gw'ogijja wampa ku magezi, wenna omusajja olabika oli omusajja wa midembe, nze njagala kwetta. N'amubuuza nti tolina ssente? Nti ssente nina, omusaala gwe bampa wano tujja y'ababbeeyi bokka, ssente zange bwe bampa ssente ensufu. N'amubuuza nti omwenge teguliyo mu birabo? Nti gyeguli ngunywedde, sisanzeemu mirembe, gwe ate gundeetera bizibu.
nenga shekha mubuuze ebyo yalina kyatega alina kanoonya mu maaso namubuuza banneekolera gyange ku street tebabaako ekiro nti babaako nti lwaki togula nti mbagula naye sibasanga mumiki mirembe namubuuza bakuma visa kubanga bazungu bamanyi bagala nyo ebikutambula nebagenda mu bibira nebalambula nebagenda mu zoo nebalambula nagaa tiri visa gye banyima buli wenjagala wonna weŋŋamba nti wendaga ŋŋenda nti lwaki tolina mirembe namugala nange simanyi naye mpulira muli ekintu nga kimalawo sina mirembe njagala kwetta kunywa butwa nesule mu nnyanja namugamba nti kakati nno munange kansooke nkulongoose nga tonnannongoosa ono yazze kumulongoosa ava safaari yeyasooka okulongoosa namugamba nti ekintu kyonna buli wokikozesa kyebatakitondera tokifunamu mirembe namubuuza oyinza okuvugira eryato ku ttaka oluguudo lwa kolasi novugirako eryato nti nedda nti lwaki baalikolera kutambulira ku mazzi oba olyagalamu emirembe vugira ku ki namugamba nti allah yakutonda kumusinza wabisuulawo allah yakutondera kukola ki waman arada an dhikiri fa inna lahu maishatan danka kasita osuulawo allah olina okuwangala obulamu obumukafundo obugumu wadde olina sente zikomawa mukwogera awo ngaomusajja ayagala kumanya biki byenyinza okukola ngondere allah sheekh tamutozeza shahada yamujjanjaba namubagabaaga byonna ebirwadde ebyamulimu nabimugjamu byonna naddawo namutunga namwatuza shahada niye oluvannyuma nga bawukanye basigaza contacts nga bumanyi abazungu abo naki kuwuliziganya mu mikutu yali asula ku nnyumba eri kuyiika 3 naye nga temuli mukyala kibula nga ensonga ki yalina okwetta asula ku nnyumba amaka gali kuyiika izi naye temuli muki waliwo gyakubira goofu waliwo gyavugira embalaasi wali ebidiba mwawugira waliwo biki nga bubanyi ebyabazungu naye yamugamba kati nawasa omukyala tulina bebi waka mbuusa bebi nina programu ya darasa sheikh gundi atusomesa rubawuna nawawi sheikh gundi atusomesa Qur'an emirembe gye nina misufu sente zange kati nsaddaaka kabanaku nembayamba agenda kulajjanjaba abalwadde nasalayo ku duha nasalayo ku sunna yaawo ng'alina emirembe namugamba nti kakati emirembe wagijjawa tikirabika amagezi ge waŋŋamba omubiri guno ng'okozesa ebyo bye baagukola ki bye baagutondera ekintu kyonna ne bwe bankofiire n'ogamba nti ogenda okwambala ng'engatto tosobola gisanga mu bwangu ku lwaki ogikozeseza byatagitondera kyonna ekintu kyonna buli wokijja bwe bakiteeka gwe n'ogamba nze kantetenkanye allah yatutonda yatumanya ebituwa emirembe naga nti swalezi buli kanaku mujja ofuna emiki ramadhani bwetuuka gikole ki mujja ofuna emiki ffe nga tuwalaza empaka kobe ngaolina sente ezikomawa kasita okyusa omubiri gwe nogaa nti ogikozesa gwe byosubira nti mwemuli emirembe ove kuweli yakutonda togenda kugifuna waliwo omwami omu mugagga naye nga tasaala takola ki asaddaaka oyamba banaku bamulekwa sukulu fees buli kimu ayinza nokuwa hijja nogenda nokola hijja naye nga tasaala kati bakwano be bagezaako okulaba nti waliwe ku haji ngaasaala nti simulabangako tyategwe ne bafuba bamutege balebe ngaasaala nga tebamulaba ne bomukyama naye ku muzikiti nga wano swala etuuse muli mu moroka ne muvaamu wafunire essimu awo nanoonya netiwaka sikuwulira nasimbiranga eri anoonya netiwaka era agenda ogira oti nga mumaze okusaala nga alinnya nga mbadde noonya netiwaka abadde minisita ate ono mukulu nnyo mbadde batakwala simu ye minisita mukulu nga babuzaabuza naye nga tasadde naye oluvannyuma muno yamwesaako ekifuba namubuza lwaki tosaala n'akaaba yamugaa nti lwaki tosaala n'akaaba namugaa ngenda kukubulira ekyama namugaa kyama ki bwe twagenda ow'omulogo yampa obugagga buno yaŋŋamba nti bajjajja bakukkiriza okole buli kyonna ekyobusiraamu okugjako ekintu eki sala
olunaku lwoli kutama ku mukeeka lwogenda okwavuwala nensayininga nenkola endagaano nabo nenzikiriza naye nga abyogera no babiraba dda womutuukirako nti waliwo mulekwa alina obuzibu akuwerawo sente bano simanyi omuzikiti kutulemye okusereka nga bagulira amabaati naye nga takolaki naye gwe yali agamba yali sheekh ate naye nakaaba namugamba nti ebbanga eryo namugamba nti sisaalangako ebbanga lyonna lyetukolaganye naawe ntetenkanya nembuzaabuuza neneetoloola naye nga sikutamye kusaddaka sikulinaako obuzibu oba nsaddaka emirundi emeka nange sigimanyi naye abakulu bakolaki namugamba nti wandibasabye bakyuse wakiri bakulekera eswala biri byonna babikugjeko sheekhe yamwesibako namugamba nti era olina okusaala nibafuna wuzu babiri nibayimira ku musaalo nasaala naye nga alina akankana bwati nakati asaala talina kyeyali abadde yamugamba ekyoka ali myaka nga 7 yamugamba kati okuze sente kyazagazaki ogenda gula kibanja mbu kuzimbamu maka owasa omuwala omuto nti nedda kale sente babatwala batwale jamu tusaale oba sente zabe batwala bakole ki myaka 7 obugago bwagazaki nakati asaala talina kyeyali abadde kati yaguma niyo okusooka lunaku lyasooka okusaala yenna nga akankana kubanga omuntu bwagenda mu shiriki kyasooka okufuna mu bulamu bwe kutya aba atya nnyo kati embuyaga waliwo embuyaga etambula ekiro eyinza ofuba ebisasiro kasasiro nefuba ekiveera nekivaako nekijja nekiralira mu munyologo bwekiri bwagulawo ku makya nakiraba nze nfudde nze bandoze bano banjagaza ttaka bano ŋŋenda kufa akaveera obuveera kokka akatya kaveera empewo yakafuyefuye nekajja kalalira ku munyolo gw'ennyumba ye omuvubuka muvuzi wa boda boda naye mushiriku kati akanyonyi kayimirira ku saidi mira ye yagana ogikodayo givuga akanyonyi kajja nekayimira ku saidi mira ya boda boda yagana nti kati wali wandooga ayagala ngwe mu accident nfe omuntu yenna kasitayingirira shiriki aba mutiitiizi ne bwosala lwala nolumuteeka bwoti ku mpale nalulaba bwati ayinza okuvukalaga nti bamaze nze naye atali mushiriku amanyi nti ako kanyonyi kanoonya riziki yakulya ekiveera oba empewo yakiriisi talina nabudde bwebyo talina budde bwaki naye omuntu yenna kasita ayingira ebyashiriki kale nga maliriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khair twogedde ku nsonga ya irimu beera smart funa ekitabo kyomuwandiika ekalaamu yo owandiike ddamu obuyitemu bawo topiki zofunza oyinza otuuka mu kitundu ekimu ngaolina kugasa bantu allah zesa ne bakukyusa emirimu ne bakutwala ekkotido nga gyolina okukolera bali abeeyi bakulabanga mufuti mulamba nga tolina bye basomesa baako topiki zoyigiriza ozikutegeere naye nga bwetyo irimu yaffe bwetambula tusaba allah tabaraka wataala gituwe barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.